Bulayimu Muwanga Kibirige okwogera bino abadde ku matikkira g'abasheek ku Bilal Islamic Institute wali e Kakiri. Wano wasiimidde bamasheek okuba nti basobola okusoma ebyensi awamu n'ebyeddiini okulaba nti basobola okuvuganya mu kusoomooza kw'ebbula ly'emirimu okuliwo ensangi zino. Nsanyuse nnyo okubeera nti bampadde obuvunaanyizibwa buno. Nyina obuvunaanyizibwa mu nsi bunene. Nyina abakozi abasukka mu 7 mu nsi 5 zenyina mu kampuni yange. Nsasudde omusolo gw'eggwanga okumala emyaka nga 25. Nyina abakozi bennyina ku percentage gye nyina abawumma be basinga obungi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tuyina ebintu bye tukoze bingi, tuyina wano nga tugenze twagulawo limbo. Sometimes saagala biwaana naye njagala encouragement abalala nabo babikole. Tuyina emizikiti gye tuzimbye. Waliwo omuzikiti gwe nazimba mbanga mugende Masaka we Matanga naguzimba nyina emyaka 20. Ono era ku ky'ebijjukizo bye babbula mu bantu agamba nti kyannaku okubbula mu muntu ekijjukizo ng'amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno, n'ategeeza nti kyandibadde kirungi omuntu oyo naye okwetaba ku kikuzimba ekijjukizo ekyo sinakindi okubaawo nga kiggulwawo. Director wa Sharia Sheikh Hussein Rajab Kakoza asabye abatikkiddwa okutwala ekitiibwa ky'obwa Sheikh baleme kukivumaganya mu bantu gye bali nga kyennyamiza okusanga Sheikh ng'akola ebyo ebitamusubirirwamu ng'obubbi, omwenge n'ebirala. Neebaza abaana baffe abayiga ne beewaayo nabo ne banyiikira ne bakuuma amateeka n'empisa ne batuuka ng'abana abatuuse wano olwaleero kubeera nga batikkirwa. Ate ye akulira ettendekero lino Sheikh Sufyan Muguluma wano waalagidde obwennyamivu olwa yintaneti okwonoona abaana, bw'atyo n'asaba abasomesa okufaayo ennyo okugunjulanga abaana n'okulwanyisa obugwenyufu mu ggwanga. Ettendekero lino erya Bilal Islamic Institute lyatikkidde ba Sheikh ne ba Sheikhat abasoba mu 200 era nga bano bwe bafuluma babeera basomesa mu masomero g'obusiraamu so nga n'abalala babeera ba imam mu mizikiti egitali gimu.